بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ثم الصلاة والسلام على نبي الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تبذ الله سبحانه وتعالى أي الله جل وعلا أشاتكم من وتشاريا بدو بلم tumusaba okusasira ebyengerana emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi n'abantu b'omu nnyumba ye wa ashabihi n'abamugoberera bonna ila yawmiddin okutuusiza ddala olunaku lw'enkomerero. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe amazambi ge tumusobya nga tugenderedde n'amazambi ge tumusobya nga tetugenderedde. إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. بإذن الله سبحانه وتعالى وبعزته ونقرأ كبيرانغا تسمايو ensonga enkulu enyiddala mu bulamu bwange nganze nawe mu bulamu bwo biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Nabwe kiri nti omuddu wa Allahu jalla wa ala ebbanga lyonna ku duniya kuno yeetaaga okubeera ng'asembera mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ffenna ekiruubirirwa kyaffe ku duniya kuno, ghaaya ekigendererwa ekinene ku duniya kuno, muntu kubeera ng'ali kumpi n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man minna la yuridu dhalika, ani muffe atayagala kubeera ng'ali kumpi n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dhalika, nga wamu n'ekyo Allahu jalla wa ala huwa rabbul aalamiina, ye mulezi w'ebitonde byonna, yalina konso ku buli kintu kyonna, ye musobozi ku buli kintu kyonna gwe twetaaga mu mbeera zaffe zonna. Buli muntu yenna yeegomba okubeera nga amubeera kumpi. Bw'obanga ozze ku nsi kuno, abantu baagala nnyo okubeera nga babeera ku lusegere lw'abanene mu banene. Oli waabeera nga ali kumpi ne kabaka, awulira nga ekitiibwa alina kinene nnyo. Wali waabeera nga ali kumpi ne president, awulira nga kwegamba munywevu mugumu kubanga akimanyi nti alina munene. Oli kabeere nga ayambula bwambuzi kabaka stokes, kabeere nga asiimula busiimuuzi kabaka waatuula, naye nga muli kumpi awulira nga alhamdulillah ebibyo biba biteredde. Fama baaluka bi rabbil aalamiina, watya kiri kitya ate ku wekitiibwa Allahu jalla wa ala walillahi almathalu al'ala, ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala anta qaribun minhu, ng'oli kumpi naye, nga wobeera omusabye yu'tik akuwa, wa in ista'adta bihi, wobeera nga ista'adta bihi omwekingiriza n'ekintu kyonna kyonna nga akikusonyiwa, nga Allah subhanahu wa ta'ala ye maaso go agalaba, Allahu jalla wa ala ge matu go agawulira, nga Allah subhanahu wa ta'ala bye bigere byo ebitambula, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatunyumiza oba bwatutegeeza mu hadithi al-Qudusi nti omwana Adamu yenna wajja gyali zira'an, ng'asembedde gyali luta, Allah subhanahu wa ta'ala ajja gyali omuntu wajja Allah subhanahu wa ta'ala shibran, nga zze gyali luta, Allah jalla wa ala yatakarrabu ilayka, asembera gyoli zira'an nzira, yani mita namba. Ate bw'ojjeri Allah subhanahu wa ta'ala wa in taqarraba ilayya abdi sira'an, Allah gamba nti omuddu wasembera gyali nga jadduka misinde. Ate Allah subhanahu wa ta'ala yajja gyoli harwala, ng'asaayirira. Yani twetaaga ffenna okubeera nga tusembera mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'amanaafi' n'ebirungi bye tumwetaagako ye nga rabbul izzati wal jalal. Nga tumaze okukitegeera nti abantu ffenna obwetaavu bwaffe kubeera nga tuli kumpi n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe buli nti obutonde bw'abantu bonna ebbanga lyonna, obutonde bw'omuntu bwetaaga kubeera nga ali kumpi n'omunene. Nabwekityo naffe abaddu ba Allah abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala twetaaga okubeera nga tuli kumpi n'owekitiibwa Allahu jalla wa ala. Naye waliwo ensonga ennene, nga y'ensonga yokka eyinza okubeera nga ekulemesa ekyo, so nga buli omu kye yandibadde yeetaaga. Nsonga ki eyo eyinza okubeera nga ekulemesa okukola ibaada ez'enjawulo? Nsonga ki eyo esobola okubeera nga ekulemesa okusoma Qur'an? Wa ma'a dhalika omuntu wasoma Qur'an aba asembera mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala.
ensonga eyo ekulemesa okubeera ng'oyimirira ekiro mu maaso ga Allahu jalla waala. Wama'a dhalika abantu abayimiridde ekiro mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala be bantu abali okumpi naye. Ensonga eyo ekulemesa okuleeta adhikaari, ensonga eyo ekulemesa okusiiba Mande n'Olwokuna, ensonga eyo ekulemesa okubeera nga tunfiqu fi sabiilillah, ensonga eyo ekulemesa okubeera ng'okola saa'ira al-ibaadaat. Kuba tusembera tutya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, butya bwe tusembera mu maaso ga Allahu jalla waala bil a'maali saaliha, n'emirimu emirungi. Kati ensonga eno ekulemesa okubeera nga okola emirimu emirungi nobeera ng'obeera ba'idan anillahi subhanahu wa ta'ala, ng'alabye ennyo ali ewala ennyo n'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ng'alabye ennyo ali ewala ennyo n'owekitiibwa Allahu jalla waala. Wa ma'a dhalika kulluna finna nahtaju ila dhalika, twetaaga okubeera nga tusembera eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Nsonga ki eyo? Adh-dhunub, amazambi getukola. Adh-dhunub, amazambi getukola. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yu'afina, abeere nga atusonyiwa tusaasire ya rabbal alamin. Amazambi getukola ge gatusembeza ewala n'okutibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okugeya kwogeya kukusembeza wala ne Allah subhanahu wa ta'ala. Obwenzi bw'olina bukusembeza ewala ne Allah subhanahu wa ta'ala. Okulimba kw'olimba kukusembeza ewala ne Allah jalla waala. Okubeera ng'okola by'okola byonna bikusembeza wala nnyo n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah abeere nga atusonyiwa ya Rabbi. Oyinza okuba nga akantu okalabanga akatini, akazambi k'okola okalabanga akatini, tahsabunahu hayyinan, okalabanga akatono, wa huwa inda Allahi azim, naye nga maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kinene nnyo. Adh-dhunub, amazambi tuhirimuka min at-taqarrubi ila Allahi ta'ala, galemesa omuddu wa Allahu jalla waala okubeera nga asemberera Allah tabaraka wa ta'ala. Ku nsonga eyo yennyini omusajja ayitibwa Sufyaani ath-Thawri rahimahullahu rahmatan wasi'a annyonnyola ku nsonga eyo nti amazambi gasobolera ddala okukulemesa okusemberera Allah subhanahu wa ta'ala, era gakuteekera ddala nnyo wala ne Allahu tabaraka wa ta'ala. Agamba Sufyaani ath-Thawri, hurimtu qiyama al-layli 5 ashhurin bisababi dhanbin asabtuhu la ilaha illa Allah. Sufyaani ath-Thawri agamba basajja min salafi salih, abasajja abaali abanene abatwanira obusiraamu buno abateeka mu nkola. Wulira ebigambo bye, agamba hurimtu qiyama al-layl, Allah yannemesa oba yanfuulira okuyimuka ekiro nga kuli haramu gyendi, ai saasobola kubeera nga nyimirira ekiro okumala 5 ashhurin, emyezi 5. Sufyaanu ath-Thawri wali osomeko ku byafaayo bye, subhanallah, ojja ogenda osomeko ku Sufyaanu ath-Thawri olabe ebyafaayo bye n'obusiraamu buno. Naye agamba nti yalemesebwa okubeera nga ayimirirako ekiro, okuyimirira mu maaso g'ekitabo Allah subhanahu wa ta'ala 5 ashhurin, emyezi 5, 1, 2, 3, 4, 5, bisababi dhanbin asabtuhu, olw'ezzambi lye nakola. La ilaha illa Sufyaanu ath-Thawri, nga bwe tubamanyi n'obunene bwabwe balina abasajja abataabi'i abalungi Allah be yalonda okubeera nga bawanirira obusiraamu buno. Agamba nti ayina ezzambi lye yakola ne libeera nga lyamulemesa okubeera nga yimirira ekiro 5 ashhurin, emyezi 5 mirambirira. Wakamala myezi emeka nga toyimirirako kiro ya Abdallah? Oli ayinza okugamba nti nze okuyimirira ekiro kwa nnema, nze neebaka kalamba okuva wenguddewo mpaka subuhi sizuukuka ku kiro. Olina nti olina shay'an min adh-dhunub, olina ezzambi lyokola, oyinza okuba nga tolimanyi, oyinza okuba nga olina fuya ggwe ng'olabanga ettonosha okusooza obusooza, ekyo nakyo zambi. Naye nga ggwe olirabanga ettono, naye nga mu maaso ga Allah ddene, ne likuviirako ensonga okukulemesa okuyimuka ekiro ebbanga lyonna. Abantu bangi baagala okuyimukako ekiro bakole Allah subhanahu wa ta'ala byayagala min al-ibadat, naye balemesebwa bisababi dhanbin yusibuhu, olw'amazambi ge bakola. Nga bwe tugenda okulaba ne Allah subhanahu wa ta'ala bw'atutegeeza ebigambo ebyo. Ebigambo bya Sufyaan ath-Thawri ebyo ojja kubisanga mu kitabo ekiyitibwa Hilyatul Awliya li Abi Na'im. Atutegeeza nti
yakola ezzambi ne limulemesa okubeera nga ayimuka ekiro. Naawe oyinza okuba nga olina ezzambi ly'okola erikulemesa okukola ibaada ma gy'oyagala. Oyagala okusiiba Mande n'Olwokuna, oyagala okusiiba ennaku enjeru, oyagala okukola omulimu bwe guti naye olw'ensonga nti olina akazambi k'okola ne kakulemesa okubeera nga oteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Omusajja omulala ayitibwa Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah rahmatan wasi'a agamba nti kam min aklatin muna'at qiyamul layl, agamba nti byakulya bimeka bye tulidde ne bituviirako ensonga ezitulemesa okubeera nga tuyimuka ekiro. Wanayogera qiyamul layl kubanga qiyamul layl gwe gumu ku mirimu egikyasinze okubeera egy'ebbeeyi. Kati wabanga yogedde omulimu kugumu kugikyasinze okubeera egy'ebbeeyi kubanga qiyamul layl eyebeera swala, ate nga swala gwe mulimu ogukyasinze okubeera omunene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allahu jalla wa ala gwagenda okusooka okutunulamu nga tannatunula mirala gyonna. Kati obeera ng'olemeseddwa okukola omulimu ogwo nga ne swala esinga obulungi ng'oggyeko as-salawaatul mafruuda eswala ya qiyamul layl, obeera oli mu katyabaga k'amaanyi. Kati agamba nti kam min aklatin, byakulya bimeka bye tulidde, mana'at qiyamul layl, ebyokulya bye ne bituviirako okubeera nga tetusobola kuyimuka kiro. Yaani ng'ebyokulya bye tubijje mu makubo agatali malungi, kukuula bantu, naam, n'okuula munno sente bweziti n'ogenda ofuna ebyokulya, Allah n'abifuula ensonga ey'okubeera nga togenda kusobola kuyimuka kiro, nefuuka ensonga kubanga ero zambi okulya emaali etaliiyo. Naam, emaali eya riba nebeera nga ekulemesa okuyimuka ekiro, emaali nobeera nga emaali ey'okulyazaama nyina ekulemesa okuyimuka ekiro, emaali ey'okukumpa nyina kam min aklatin, byakulya bimeka bye tulidde ne bituviirako ensonga ey'okubeera nga la nastati' an naquuma al-layl, era tetusobola kubeera nga tuyimuka ekiro. Babitegeeka bulungi baganda bange abalungi. Agamba nti wakam min nadratin hurimat qira'ati suratin, bintu bimeka bye tutunuulidde ebitulemesezza okubeera ng'osomayo walaw suura, yadde suula emu yokka bweti min al-Qur'an Karim, naye olw'ensonga byetutunuulira bino ebitakkiriza okubeera nga bitunuulirwa, Allah subhanahu wa ta'ala n'afuula amaaso go nga ekintu nekifuula amaaso go nekigaharamisa okubeera nga gatunula mu Qur'an ekitiibwa okubeera nga gisoma bisababi ashya'in nanzuru ilayha nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala assalamata wal afiya. N'olw'ensonga eyo baganda bange abalungi tuteekeddwa okubeera nga twegendereza amazambi getukola. Naam, ebyambalo byoyambala wabijja mu bulungi oba wabijja mu bubbi, ebyokulya byolya biva mu bulungi oba biva mu bulyazaamaanyi, omulimu gw'okola gwa haramu mujja ekyokulya, tojja kusobola kubeera ng'oteeka mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Ekiro ekifaananyi ky'omusajja Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyetukubira, kubanga n'edduwa zaffe tezijja kwanukulwa olw'amazambi getukola. Getukola olugoye walujja mu mazambi, ebyokulya obijja mu kukola mazambi, n'olyoka ofuna ekyokulya. Allah subhanahu wa ta'ala tajja kubeera nga akwanukula. Omusajja yamuddu yadahu fi sahara, awanika emikono gye ali mu ddungu, embeera emutabuseeko, talina jadda, ensolo ye tagirina, ng'ali awo asigazza kimu, awanika emikono mu maaso ga Allah agamba ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi, kino kiri naye nga wamat'amuhu haram, byalya bya haram, wamalbasuhu haram, byayambala bya haram, wamashrabuhu haram, byanywa bya haram, waghudhiya bil haram, mama we yamuyonsanga amuyonseza ku gundi ya haram, fa anna yustajabu lahu. Nabbi agamba nti kati oyo Allah atandikiriwo okumwanukula, Allah anaakwanukula atya? Naye byonna biva ku mazambi getukola, gatulemesa bingi nnyo minal ibadaati, so nga ibada gy'emirimu gye tusembera nagyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mu hadithul qudusi nti omuntu tajja kulekayo kusembera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'akola an-nawafil, yaani buli w'okola emirimu egya sunna, emirimu egya nawafil, oyongera kusembera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ate laba amazambi bwe gakulemesa okubeera ng'ofuna obulungi obwo n'okufuna empeera eyo ey'okubeera ng'osembera mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutunuulira amazambi
nakiki gasobola okubeera nga ga athara oba gakozinga ku ibaada zaffe tukola ez'enjawulo okusingira ddala ibadat as-sunniya. Itegereka bulungi baganda bange balungi gy'okoma okukola emirimu emirungi gy'okoma okusembera maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'atyo Allah bw'atugamba mu hadith al-Qudusi, qala rajulun Ibrahim bun Adham, omusajja omu yagamba, omusajja oyo salafu salih, omusajja abid, omusinza wa Allah subhanahu wa ta'ala, mu kubasajja betumanyi betusomako ebyafaayo ebyewuunyisa mu busiraamu buno. Ibrahim bun Adham omusajja yajja gyali nabeera nga amugamba nti, ya Ibrahim bun Adham, owange muganda wange, inni la aqdiru ala qiyami al-layl, butuufu sisobola kuyimuka ku kiro, njagala nnyo okuyimukako ekiro nsaale nyimirire mu maaso g'ekitiibwa Allahu jalla wa ala, ghayra anni la aqdiru ala dhalik, wabula sisobola kubeera nga nkola ekyo, sisobola kuyimuka ku kiro kusaala. Lwaki ebigambo bino byonna biyimiridde ku qiyamul layl? Nkunnyonnyodde bulungi nti qiyamul layl ng'oggyeko emirimu emirala gyonna egya fara'id, omulimu ogwa qiyamul layl mulimu munene nnyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atenda abaddu b'abalongoofu yagamba atya, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, ekiro ekyatuukanga beewunzikangawo katono. Ebiseera byonna ebisinga balinga bayimiridde kiro nga basaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, basaala bateeka mu nko batendereza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala yalagira ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abeerenga ayimirira ekiro, qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Ebyo byonna biragiro bidde eri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku qiyamul layl, okulaga nti qiyamul layl ibaada nkulu nnyo. Kakati weebanga ekulemye obeera oyina ezzambi lyokola gwe lolabanga ettono, oyinza okulaba ng'okugeya banno kirabanga ekyo, naye nga kyekikuviirako okulemesa okubeera ng'oyimuka ekiro, okubeera ng'osaala. Obitegeeka bulungi baganda bange balungi. Kakati ono agamba nti inni la aqdiru ala qiyami layl, agamba Ibrahim bin Adham, nze ekiro kyannema okuyimirira, fasif li dawaan, beera nga ombuulira eddagala nkole enta ya Ibrahim bin Adham. Faqala Ibrahim bin Adham kyava amugamba, la ta'sihi bin nahar, tomujemera misana, yani Allah, tojemera Allah misana. Bwatyo yamugamba, ensonga yali nyangu nnyo, mugamba eddagala lirimu lyokka, tomujemera emisana, tokola ebimunyiiza, tokola amazambi emisana. Wa huwa yuqimuka bayna yadayhi fil layl, ajja kuyimiriza wakati ajja kuyimiriza mu maaso g'ekiro, yani gwe tomujemera emisana, ekiro ajja kuwamusa mu tulo, n'owonaabanga oyo baso otya, ajja kuwamusa mu kiro, oyimirire maaso ge obeere ng'omutendebeza. Kye tulina okumanya nti bannange, okuyimukako ekiro tusaale tutendeze Allah subhanahu wa ta'ala tekubangako kwagala kwaffe, wabula kiba kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyabaawadde omwana Adamu, ekitiibwa ekikyasinze obunene mu bitiibwa byonna, Allah okuyimusa mu kiro n'akufunisa wuzu, n'abeera nga oyimuke mu maaso ge nga enkumo n'enkumo z'abantu beebase, gweoyimirire mu maaso ge obeere nga ta'buduhu la ilaha illa Allah. Kitiibwa kyamaanyi nnyo Allah kyabeera wadde omuddu, tasobola kukimuwanga anta ta'si, okola amazambi emisana. Ibrahim bin Adham kyekino kyeyamugamba omusajja ono nti la ta'sihi bin nahar, tomujemera misana, tokola bya haramu misana, leka kukola mazambi misana. Wa huwa yuqimuka bayna yadayhi fil layl, ekiro ajja kuwamusa mu kiro obeerenga oyimuka ekiro. Kaka nakwogedde agamba nti fa inna wuqufaka bayna yadayhi fil layl, mazima ddala Allah okuyimusa n'akuteeka mu maaso g'ekiro ng'ali kusama addunya, n'omutottola ebizibu byonna, n'omutendereza, n'omusuuta ekiro, la min a'zami sharaf, kyekitiibwa ekikyasinze byonna. Subhanallah, bameka abantu ffenna tusaala salawatul maktuba, abantu ffenna tusiiba Ramadani wabanga zze, naye bameka mu bantu abayimuka ekiro ne basaala ekiro? Kyekitiibwa ekikyasinze okubeera ekinene nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kyawa omuddu we. Anaakikuwadde nga la ta'sihi bin nahar, anaakikumadde nga amazambi gayitiridde gye tuli tusaba Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalal abeere nga atusonyiwa. Agamba nti
والعاصي لا يستحق هذا الشرف أجاب إبراهيم بن أدهم من توموكم مجيم تسألنا كتير الله كويشي وكوني لما سجين وأنت تعصي قوم جميلة كلا وألف كلا تصور كبيرا أشكوه بقام يوجد بسانغا مو الإحياء اشتبه الإحياء حديث إذاكو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أجاب وعلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يجاب بيرانغو منيا أن شرف المؤمن اشتوى شومانا دامشنا وكبيرانغا منتوى اشتوى قيامه بالليل كيمي للاشيرو وقالوا كما ينتو لواشتوى ما سوى الله سبحانه وتعالى وكلابانغو يمي للاشيرو ما سوى الله سبحانه وتعالى ويقالوا كلابان تتولينا كتيبا ما سوى الله سبحانه وتعالى كويبا كالامبا بلوناكو babiteka bulungi ngera botajja kusanga musajja tategerekeka agenda yimirire maaso ga kabaka tasobola era abayimirira maaso ga bakabaka abayimirira maaso ga president abayimirira maaso ga banene era omanya nti oyo naye wakitiibwa muntu wakitiibwa bamufutiibe bayimirira maaso ga president bamire bayimirira maaso ga baki kati walillahi almathalu al'a Allah kuyimiriza maaso ge oyino ekyo kyekiti obeera muntu wakitiibwa okumanya nti oyina ekitiibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kuyimuka ko kiro nobeera ng'obeera maaso ge n'omutendereza n'omusuuta n'osoma Qur'an okumanya nti toyina kitiibwa maaso ga Allah kubeera nga toyimuka ko kiro kudda maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kyeki nakulemesa okubeera nga oyimuka ekiro okusaala k'ekiro al-ma'asi wa-dhunub amazambi getukola nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye wa'alam manya anna sharafa al-mu'min qiyamuhu bil-layl ekitiibwa ky'omwana Adamu kyonna maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kuyimuka ko kiro nzo okusanga akasajja kali awo masha Allah tekategerekeka akasajja kakeera ku makina kakwata enkumbi yako nekagenda mu nnimiro nga mukalabanga kadhalila akasajja akanyoomuufu naye nga maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wakitiibwa ayimuka ekiro n'agenda maaso g'owekitiibwa wa al-azim al-jabbar nayimirira maaso ge rabbul izzati wal jalal abiteeka bulungi nga gwe gutulabanga owekitiibwa ku nsi kuno nga toyina kitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oyagala okumanya nti oli wakitiibwa mu maaso ga Allah tunuulira okuyimuka ku ekiro oyagala okumanya nti oli munyoomuufu asembayo oli gwe balinnya ku mannyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga toyimirira maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala rawahu at-Tabarani ebigambo ebyo hadithi erimu kitabu kya at-Tabarani fi al-Awsat قال أحمد بن أبي الحواري ونسجيو سلف الصالح سجى بلونغو فوي عيتب أحمد بن أبي الحواري قال أجنبه قلت لسليمان يعني يجنب مسجى عيتب سليمان لم أوتر البارحة سجيو ساسو بدكو بيلانغا نسال الصلاة يا وتر ساسو بدكو سالا كوتشيو وتر ساجي سدي ولم أصلي ركعتي الفجر نزل السادسة بنغم يتوازل بكوانين ركعتا الفجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقام بركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها زيسينغ الدنيا نبي جير مبيونا إرا كبير منتزا سالة بفو صلاة الفجر كتونا قام ساسو بدك سالة شلو ركعتي الفجر وإذا صلاة هي ساسو بدك سالة ركعتي الفجر ولم أصلي الصبح في الجماعة نصف ليا الصبحية يني نيو ينميو كسالة مجمع تيجو بزيبو بافدكو تيجو زكو مغاندا ومسلام قال نمدمنا مغاما يعني نمدمنا مغاما سليمان بما كسبت يداك إبقى النبي فدي بما كسبت يداك كبي وكوزي من المعاصي بليتيو كولا چنة چفاكوشي كبي وكوزي امسانا والله ليس بظلام للعبيد Allah simuli ya zamanya kuki simuli ya zamanya kumuddu yenna bye wakoze byokole emisana bigenda okuditamininga ibada ze ez'ekiro obanga asaitahu bin-nahar tasubira kubeera nga ta'buduhu bil-layl walakin idha abadtahu bin-nahar sawfa ta'buduhu bil-layl obanga omusinziza emisana automatically n'ekiro jja kubeera nga omusinza biidhnihi subhanahu wa ta'ala kati agambe nti bima kasabati yadaka byonna byonna byongoza twasobodde kusala salatul witri twasobodde kusala kata'il fajr as-subh yakoleme mu jamaa bima kasabat yadaka olweri bokola emisana shahwatan asabtaha
kati namunyonnyola nti oyina ndowooza yali amutegeeza n'agamba nti oyina nzo kubanga oyina omuntu gwatunuulidde bishahwatin n'obwagazi n'obeera nga Allah yakumye ekitiibwa ekyo olunaku olw'ekiro naye nga mu byonna yali amutegeeza nti olw'amazambi ge tukola gasobola okubeera nga gakulemesa okubeera nga okola ibaada billayl. Ebigambo ebyo ojja bisanga mu kitabo ekiyitibwa al ihya. N'olwensonga baganda bange abalungi ffenna nga bwe tukitegedde nti twetaaga okusembera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bil a'maali saliha nga tuteeka mu nkola Allahu jalla wa ala by'ayagala tuteekeddwa okubeera nga twewala amazambi okubeera nga twewala amazambi qadra al imkan tetugaana omuntu osobola okusobya Allah subhanahu wa ta'ala ensobi zisobola okubeera nga ziri okubanga teriyo muntu mutuukirivu ku dunya kuno na'asihi thumma natubu ilayhi netumusaba atusonyiwera n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwa ensobi zibeerawo naye kubeera nga tuzeewala ate n'okuyitiriza istighfarat ku nnimi zaffe bingi bye tukola olumu nga tugenderedde ebimu nga tetugenderedde waba wetuyitiriza istighfarat Allah subhanahu wa ta'ala nga tusonyiwa amazambi ago ge tubeera tukoze akthiru min al istighfar tuyitirize nnyo istighfar Allah tusonyiwe asobola okubeera nga tuwa ekitiibwa ekyokubeera nga tuyimirira mu maaso ge ekitiibwa ekyokubeera nga tusoma ebigambo bye ekitiibwa ekyokubeera nga tuteeka mu nkola sunan z'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadha wabillahi tawfiq. N'olw'ebigambo ebyo nsaba Allah w'ekitiibwa abeere nga atusiba ku mizaani z'emirimu zaffe emirungi yawma alqiyama innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi allahumma amin. Weebuuza ekibuuzo kino wammanga oli wa kitiibwa mu maaso ga Allah oba oli munyoomoofu? Oli wa kitiibwa mu maaso ga Allah oba oli munyoomoofu? Otegedde ow'ekitiibwa butya bw'abeera n'omunyoomoofu mutya bw'abeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi